Ku makya ga leero omulamuzi wa kkooti y'oku Buganda Road Flavia Nabakooza asindise yaliko maneja wa ttiimu y'eggwanga Uganda Cranes wamu ne S Villa Christopher Mubiru ku meera eruzira amaleyo emyaka 10 oluvannyuma lw'omusango gw'okusiyaga Emmanuel Nyanzi okumukka mu V. Christopher Mubiru yasiyaga omwana Nyanzi ng'alina emyaka 17 mu mwaka gwa 2009 nga kati awezezza emyaka 23 wabula nga talina kyasobola kwekolera olw'obuvune bwe yamutuusaako. Wabula Nyanzi ekibonerezo ekiweereddwa Chris Mubiru tekimusanyudde kubanga abadde ayagala akaligibwa obulamu bwe bwonna amuliyirire n'obukadde 10 kubanga abavubuka bangi bayonoonye abatakyasobola kwebeezaawo. Omulamuzi Flavia Nabakooza mu nsala ye asazeewo Mubiru asibibwa emyaka 10 ko n'okuliyirira Nyanzi obukadde 5 obwa ssente za Uganda. The Ugandan Constitution of 1995 also mandates us to compensate victims of wrong. So this is my sentence. I have sentenced you to 10 years of imprisonment instead of life imprisonment. And I have also made an order that you compensate the victim with 50 million. Abamu ku babadde emabega w'omusango guno nga Pastor Solomon Male basanyukidde nnyo ensala ya kkooti kubanga bazze bakirambika bulungi nti bannayuganda bangi naddala abavubuka basiyagibwa naye nga bangi babalabanga abali mu katemba. Ndi musanyufu olw'ensonga bannayuganda babadde balowooza tewali mateeka kubanga MPs babalima nti tewali mateeka naye ndoza kyeyongedde okukakasibwa olwaleero nti Uganda erimu amateeka. Constitution etaasa abaana era ebadde besisi y'omulamuzi mu kusalira Chris Mubiru ekibonerezo era n'amateeka weegali agataasa abaana era omulamuzi kyakoze ffenna tulina okusanyuka nga bannayuganda. Mr. Mubiru si musanyufu kisaliddwawo era yatuwadde obuyinza okweyongerayo omusango guteeka kwagiriya sentensi n'ekibonerezo kino bamusalidde. Ono ategeezezza nti kino kikolenga ekyokulabirako eri abalala nti Uganda tekwatagana na muze gwa kulya bisiyaga.